po jako akawuwo okujja okungema. It's all about my life. Oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu okutandika okugema abasomesa bonna mu ggwanga ekirwadde ki COVID-19, omuwendo gw'abasomesa ogusuubirwa okugemebwa mu nteekateeka eno gw'abasomesa abawera 73,000, abakozi b'oku masomero 55,015, awamu n'abayizi abali waggulu w'emyaka 18. Kyabadde nti tusuubiza kugema abantu bameka. Kati abasomesa tusuubiza ntujja kufuna abasomesa nga 55,000 kitundu ng'ogaseko be tuyita non-teaching staff. Eyo namba ejja kusuukako katono ku 73,000 y'abasomesa ne non-teaching staff. Ate abayizi abasukka ku myaka 18 abali mu tertiary institutions, abo tusuubiza ntujja kufunayo 3,000. Abo be bali mu universities, teacher training colleges ne technical institutions. Abo be tutagetinze. Dennis Mujinga nga yayogerera minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti bakafuna ebifo 145 nga kwotadde n'ebirala 53 ku matendekero ag'enjawulo, era n'asaba abatwala ebyenjigiriza ku disitulikiti abatannawaayo bifo awagemebwa okusobola okugema abasomesa mu ggwanga bakikole mu bwangu. That are going to be used as centers for vaccinating these teachers, non-teaching staff and tertiary students. We have received 145 lists from those number of local governments. So we've heard from 145 local governments. Each of them has given us 2 names, at least 2 names. Then we have KCCA, which also, because of its size, it gave us a list of 10 names. And you've heard the drive for KCCA is already ongoing. However, for districts, they've not been moving at the pace of KCCA because the vaccines had to be transported up country. Ono agamba nti wabaluseewo n'omuze gw'okutunda zi certificate ez'ebicupuli eziraga nti omusomesa agemeddwa, wabula n'alabula nti yenna anaakwatibwako kakumujjuutuka. Lwekyo ekikulu kiri nti genda weegemese ofune vaccination certificate entuufu. Bana abafere abagamba nti obasasula 7,000, 5,000 tukuwe certificate, abo bagenda kutaasa mu kabi danger. Mujinga agamba nti bafuna obuwumbi obusoba 48 okugula ebikozesebwa bayizi okusoma mu budde buno obw'omuggalo, bw'atyo n'asaba abakulira ebyenjigiriza ne bekikwatako okutuusa ebintu bino eri abayizi. Ministry yakasasanya materials za home study ziweza 28 billion shillings. 28 billion tukiyita utya? Billion 28. Obuwumbi 28. Kati eyo round yesoose, kati waliwo round ey'okubiri. Babayizi abali wansi w'emyaka 18 balabuddwa obutagenda kugemebwa kirwadde ki COVID-19 singa enteekateeka n'etandika, wabula balinde okutuusa ng'eddagala lyabwe lituuse. Kaakati abo government nayo ebajjukira mu intervention zonna zetubeera nazo. Kaakati bano twabawa ebintu bingi ebiwerako nga tuyita mu masomero 122 mu districts 67. Bw'ati asabye n'abazadde okukubiriza abaana okunyiikira okusomera ku leediyo ne zi TV, ng'okusoma mu kino gavumenti yagula obudde ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okusobola okusomesezaako abayizi. We have supplied various types of materials for learners who are blind, learners who have hearing impairments. We have supplied to 122 primary schools in 67 districts around the country. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Singa tugulawo amasomero tukikole tutya? Kati eyo discussion yeriwo egenda mu maaso.